Ochalaba okwanjula n'embaga. Yo, Anasio, Lydia Mary, Mbaga Mayana Momedi. Gaborida Kunakoriti Solomsa. The Bigani Chapel, you need to be in a car. Omukumwe, Wala Yenso Yamasika. Evalobia, or Fumibana Fumono to Ajak Paka. Yo, any reason? Nothing at all. Lydia, any reason? Nothing at all. Want to request your photography of the bride on the Kampala Kusia on each one. It's going to see you and me of your bride. Take you as you are married. Be my lawful reverend wife. To have a home from this day forward, for better for us, for richer and poorer, in sickness and in health, and love and charity. Love and charity. Till death do us fast, according to God's all. And this is my soul on bed. Lydia Mary, I give you this ring as a sign of our marriage. With my body I honor you. All that I am, I give to you. And all that I have, I shall do. Within the law of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, I give you this ring
As a sign of our love, united and harmony. All that I am, I give to you. And all that I have, I share with you. Indeed, the love of the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, let us pray. In the presence of God and before this congregation, Yogur and Asir have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the joining of hands and by the giving and receiving of rings. I therefore proclaim them a husband and a wife. Amen. That which God has joined together, let no man divide. That which God has joined together, let no man separate. That which God has joined together, let no man put asunder. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless, preserve, and keep you. The Lord must grant you the riches of His grace, that you may please Him both in body and soul, and living together in faith and love, may receive the blessings of eternal life. Amen. Munzikirize nange negatte omusumba w'obusumba buno okwaniriza mukadde waffe Ssaabaddekoni Nateete nga tumwaniriza busumba bw'Emmengo bw'Emmengo aseba omusumba w'ekitundu kino Katwe Matters mwebalirwa enteekateeka mukadde waffe Canon Dr. Gasita Rene Mama ne tiimu yonna gyemuteeseteese nayo obuweereza buno nange nyongatta eddoboozi lyange okubeebaza gye mubeera eyo ne mutuuyana ne mukola naye ne mutunuulira mu bakozi bammwe ne bagamba naye kino kibulako ebyo no tekiteetera kulabikalabika abantu abo mwongere engalo era nga tubasabira nti bino byonna bye mukola bikole okujjukiza eri Katonda naye asisinkane ebyammwe nga mukola ebya Mukama nga naye akola ebyammwe. Mukama waffe yeebazibwe. Ndeeta okulamusa kwa maama mukyala wange mukyala Mutebi twakamalira ffenna mu buweereza buno obw'obufumbo obutukuvu emyaka 35. Ate wano e Katwe bwe muli bankizo nnyo ebyaffe byaffe tutambudde namu mu lugendo luwanvu ate omukisa guno lugwazze ne twebaza. Naye twagala okujjukira mukadde waffe Dr. George William Ssenabulya eyabadde alina okukola omulimu guno obuweereza buno n'atabeera n'afunamu obukosefukosefu naye nga tumusabira kale nze ndi wano mu bigere bya Bishop Ssenabulya ekyo nakyo ekigambo kino bannaffe mwenna sijja kumenya kawonvu na kagga
naye ekigambo ky'obufumbo obutukuvu kirowoozo kya Mukama Katonda. Era bwe wabeerawo abasanyuse abantu bamwe abazadde bayinza okusanyuka n'abalala bonna omulaba, naye ate ye Katonda musanyufu nnyo. Era singa Katonda tubadde tusobola okutunula ku feesi ye, simayiro ye ekoma mu matama, bw'aba alina feesi ng'ez'abantu. Naye ate abalala bonna nga basanyuse ne Katonda nga musanyufu abakubira ne mu ngalo, waliyo atasanyuka. Omulabe Setaani kino kimuwunyira ziizi, takyagala. Era abamu okwegulula n'okulwawo ayinza okuba nga abadde abalwanyisa, kati nno bano bakubire mu ngalo batuuse ku buwanguzi. Naye bwemala okutuuka wano, ate Setaani agenda kwongeramu n'abumbuto, alabe nti bano ddala ati kaakati bayiseewo. Ogenda okuweza emyaka 35 gaffe gye twakamala, kino kye mufunidde mu kusaba mukinywereze mu kusaba, kubanga Setaani ng'okka we tusobola okumukubira, bw'akulaba ng'okkakanye ku maviivi, Setaani akankana. Naye bw'otasaba akagamba oyo kaakati mulina kayino Mukama abayise mwesigwa n'okukola ajja kukola. Ekigambo kino kigambo kya Bwakatonda, era abakikwata n'obwegendereza bafuna omukisa Katonda bwe yateekerateekera mu kigambo kino. Ate bw'okikwata ng'okigalabanja n'emikisa nagyo gidduka n'otagiraba. Lwaki tugamba nti kigambo kya Katonda? Bw'oba osoma kirowoozo kya Katonda, bw'oba osomye mu Lubereberye Essuula 2:18, Katonda n'agamba nti si kirungi omuntu okola ki? Okubeera yekka. Naye bw'oba osomye mu ssuula esooka mu kitabo ekyo eky'Olubereberye, Katonda bwe yalinga atonda buli kintu kye yatondanga ng'agamba nti kiki? Kirungi, 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 kirungi. Naye ku lunyiriri luno olw'e18 mu ssuula ey'okubiri, Katonda bw'asookera okugamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka. Waliwo nnawe Olubereberye atonda buli kimu kirungi, 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 kirungi. Bw'atuuka n'agamba si kirungi omuntu okubeera yekka. Nayinza okwebuuza kiki ekimugambisa nti si kirungi? Mutawaana ki? Kubanga Katonda yali atonze omuntu ono Adamu nga talina kibi kyonna, sinless man, nga talina kibi kyonna kyonna, ate ng'ali mu bumu ne Katonda. Ate si ekyo kyokka, n'amuteeka mu lusuku lwe bayitaani tuli fenna, n'amuteeka mu lusuku lwe bayita Adeni. Kaakati bwe mbanga nze nsobola okwogera ne Katonda ate nga sirina kibi kyonna, ekyo tekimala. Nze ngamba nti Katonda n'ankolera environment ennungi bwetyo, ate nga nsobola okucommunicatinga naye, okwogera naye, nze mpulira nti kimala, kyandimaze. Naye eri Katonda kyali tekimala. Era ye Katonda yennyini kyava agamba si kirungi omuntu okola ki? Okubeera yekka. Kubanga Katonda kyali tekimala. Katonda yali amaze okukola n'alaba omuntu, n'amulaba nga alina ekimubulako. Weewaawo yali mu bumu ne Katonda, naye ng'omuntu ono alina ekyali kimubulako. Katonda n'agenda mu maaso ng'amaze okulaba, naye ensonga tujja kuziraba lwaki Katonda yagamba nti si kirungi. Katonda bwe yali agenda okutonda omusajja, Bayibuli etutegeeza nti yamuggya mu ttaka, yagenda mu nfuufu n'agikuŋŋaanya, n'amala okubumbamu omuntu, n'amufuuwamu muki? Omukka. Kaakati ekiseera ne kituuka bamala okulaba nti si kirungi omuntu ono, omusajja ono Adamu okubeera yekka, n'agamba nti naye nja kumukolera. N'amukolera alumeka nopa, tagamba nti n'amukolera, n'amukolera omubeezi amukola ki? Amusaanira. Era Katonda ono bwe yali ng'atonda omusajja ategeeza nti yamuggya mu ttaka mu nfuufu, naye agenda okutonda omukazi teyaddayo mu ttaka, mweyadde omuki? Omusajja. Mukiraba tuli fenna. Naye yaganda ono omusajja ono n'amwebasa.
bw'amala okumwebasa n'agenda ku mukono gwe ogwa kkono guno ogutalya mmere oguliko oludda oliko omutima n'ajjayo olubiriizi n'alubamu omuki omusajja n'alubamu omukazi tuli ffenna kaakati nze mukyala wange musawo abasawo baba basoma oba bannansi oba midwives oba badokita balina essomo lye baliyita erya anatome yekulaga omuntu wonna n'ekukwatako omubiri gw'omuntu abannansawo bazanyisaawo basoma ebintu bingi kakati bamanya amakumba ameka agali mu muntu era bakutegeeza abasawo mu ssomo lyabwe nti abakyala emiriizi zaabwe zonna zikola ki ziwera zenkanankana naye ffe abasajja ku mukono gwaffe ogwa kkono olubirizi olumu terukola ki ekyono kyabwe akatonda mukipireko mu ngalo Okyalaba okwanjula n'embaga.